tubadde nga tutulajanira Queen Kama nti munnange maternity leave gy'olimu industry y'abakazi mu style yo nga weebafuwaganyi nga taliimu. Literally people used to say tamanyi kuyimba, but she's running the industry. Queen Kama nawulira okusaba kwaffe n'ata oluyimba olufuuka ensonga. So kati buli muntu ali mu layini ya Kama agenda kuta, which is okay. It gives a healthy competition and the vibe in the industry. Now, what I want to talk about is okayanira oluyimba somebody n'oluyimba olulala. Let me tell you, abatali bapya mu ndongo mukimanyi nti nno enkola ya Jeff Chiwa yeeyo. Bwatu bwatambuza music we. Industry ngerimu emirembe ku Jeff Chiwa tekola. You see, when Shiba was away, even the interview this other girl was doing, ngozira baziri calm and guys, there's respect. Kubanga yali atanadda. Naye bwe yazzeera ne interview muziraba nga zitandise okujjamu ekibbuli, which is so okay because that is how Jeff Chiwa operates. Olaba, Chiba abadde tali mu system. Ng'ali ku maternity leave. Enkambi eri ebadde eta music. Almost every week. N'ennyimba simbi. Nga nnungi. Naye nga teziva mu kifo. You know why? Kubanga promotion ya Jeff si yeyo ya promoting ambu nga wantu wali peaceful. Biba tebikola. You see, when you look at the music what are they back to back, enyimba zonna nnungi naye nga zikola wiki yaze ejeje nezisirika. Not because it's bad music, no. It is good music. Naye tewabaddewo competitor, tewadde muntu gwe basobola kweteekako ne bakitambuza ekintu kyabwe. Ani awo tewali. Bonna babadde week nga tekibakolera. Because look at this song wanula. Lwakuba week ndio nulesima ya masaka zikuba week emne zisirika the energy she's putting in olabanga yagala ekintu, but promotion ya management ye tekola bintu ebi peaceful, eyagalamu ebintu ebirimu ku kibulibuli ki anirule bebitambuza endongo and of which now katiba kifunyi buli abawagizwe mugamba biba bikola enyimba zijja kwetambula zeyongereyo okwo kati wanayinza okukihyping ennyo yeshiba singa Shiba avayo n'abadamu, of which Shiba yayiga from the best. She knows when to do what and when not to do something. Amanyi waba wakuddamu addamu ddina butya bwaddamu. Bw'anaaba amasanyalaze kijja bamenyamu ne bajja kusigala nga bakiringinga on paka banaaga mujjamu. Bw'anaaba addamu n'aba ogenda kola kye bayita promotion ya Jeff Chiwa. I can't be surprised nga bukedde ku makya ava piece n'akuba Shiba oluyi. I can't be surprised kubanga bye bintu bya Jeff. From nowhere. Oba nakola interview banando yani oli omulala gwe yakoze naye akayimba. Nakola interview nasoka disinga Shiba. Kubanga eyo ye nkola ya industry ya mukama waabwe ne promoting y'ebintu bye. Of which it's not news, it's not new. Era benda babantu bagaba nange oyimba ebyo siripya. Mudayo mu history mulabe. Abana bayitako mu ngalo za Jeff. Bonna yasanga ngomuntu computer we nambolu from nowhere. Mawulire ne gasituka ne batendongo ne bakola kino bakola kiri. So ebintu ebimu at industry nadala fa abajirulangalidemu ko abajikozemu ebbanga. They're not news. It's not news. Naye kati wano omuzannyo ani agwongerayo bamuyita Shiba. Bwana ayagala ogwongerayo ajja gwongera, bwana batayagala ajja guttira awo. Naye nga sayidi tejja kumala gakkiriza kutta. Kubanga they need to promote their music. Atudde atambula kitono. Ate nga akatale tekali mu competition. Ate nga omwana atekamu energy. Music si mubi mulungi. Naye wabaddewo ekibulamu naye kati Shiba kaze engama keekoleere. Naye nga nze ndi somebody wa somebody. I have someone who claims me, so I claim them back. Nani njagala kwogera ku performance ya Kapati. I liked it so much nti Alien Skin yawona omwana stage. Omwana bwe yayimiriranga wano nga Alien Skin yavaamu. Okuvaamu ntegeeza ki? Kino tuli ku professional. Twogera byabasoma. Nga tewali competition of brands, of faces. Yamuwa stage n'agimulekera. Abantu abasinga bw'abeera n'omuyimbi nga ajja nga balina oluyimba amubeeramu nnyo nti tosobola na kufuna kifaananyi ng'omuyimbi oyo ali yekuba kakiriipu naye ono yamuleka.
nekirala he kept on reminding her that energy okitegeera yamuwa that confidence namugamba energy omwana n'alaluka ku stage anayefa bomuka forest that was so good. That was good. Nti stage yagimuwanga bwe yatambulangako nadda ku side eri alien skinning asikamu namuleka nadda side eri bwe yaddangako alien skinning asikamu. That was so good. Kiraga nti tali selfish, ayagala omwana atambula abeere independent okitegeera. That was so nice. Nyo n'okuba nti no yamuwa vibe yamugamba energy mukiripu egalukiribira nga energy ndasanga mulaba alinga ayagala okutya akimusikamu nti abano basobola bakube. That's good. Kapati to the world. Abana akasoma bubi akapande ak'emiggo oli n'asomawo emigogo bwafulumanga agaba nate tumukolere ki naye nga byebyo. That was a good performance by the way. Yeah.